Mu mbalira y'ebyensimbi yasomeddwa eya 2022-2023 obuwumbi 1000 bwe bwateereddwa mu nteekateeka y'okulaakulanya ey'omiruka eyatuumiddwa Parish Development Model. Emiruka 1594 buli gumu gwa kufuna obukadde 1000. Ekigendererwa kya gavumenti kulwanyisa bwavu mu bantu naddala ebitundu 39 ku buli 1000 abavula nkupe. Of the households that are not part of the money economy. You find somebody has eaten food, is satisfied, but if you say give me 10,000, he doesn't get any income. Probably from January to December, he did not even get 5,000 shillings, although he can feed. Wabula Bannakyewa si basanyufu n'engeri enteekateeka eno gy'ekwatiddwamu. Bagamba nti ensimbi akawumbi kamu akateekebwawo okusomesa abantu okunnyonnyoka obulungi enkola eno nga tebannaweebwa ssente tekamala. Tugamba nti zino ssente tezimala. Twetaaga abantu okumanya ssente zino ngeri ki ze zikola. Twetaaga abantu okusomesebwa ebyemikono engeri ki gye bejja mu bwavu nga bakozesa ebyemikono oba skilling. Under Pillar 5 of the PDM, we say that the Minister of Gender requested for 17 billion and they only received 1. So we don't have to go into how much is enough. We are saying the government should actually allocate what the Minister of Gender requested for. Bano era si basanyufu n'ensimbi ebitundu 3 ku buli 1000 ezigenda okuweebwa abakyala nga bagamba nti ntono nnyo. Bannakyewa bagamba nti nnamba y'abakyala mu ggwanga nnene nnyo bw'ogeraageranya n'abantu abalala. Yadde abavubuka nabo bafunye obutundutundu 3 ku 10. Twetaaga gavumenti eveeyo kuba obutundutundu bwewadde abavubuka. Gavumenti waakira obutundutundu 2 ku buli 10 bw'abakyala kubanga tulaba nti abakyala bangi mu ggwanga lino. Ku bbeeyi y'ebintu eyeekanamye, Bannakyewa basabye gavumenti esale ku miwendo gy'amafuta naddala ga dizo n'okuteekawo etteeka erikoma ku bantu abamala gaduumula miwendo ku bintu. Ebimotoka bino ebinene ebisinga ebitutte ebintu byaffe okuva mu byalo eyo okubireeta wano bikozesa dizero. Kati bwe tubeera nga tetusaze kugina emiwendo ebintu bigenda kwekanama, tugenda kwesinkana nti abantu bajja kufa enjala. Ate ng'era ensi yaffe tejja kufunamu ekyo kyeruubirirwa. Wabula gavumenti ez'ekyogera lunye nga bwe tagenda kusala ku bbeeyi y'amafuta.